interview nga kibanda tanayo. Tebagisoni we mubambi. Ninondo. Kasa kukiriza kumukozesa interview. Abanamule bagende mu security meeting naye basabye nti tebagala security meeting ebeere covered by media because it is a security meeting. Security meeting wenaaba ewedde bagenda kuggulawo olukiiko fenafena abamawulire tugende tutuule lumu kyokka kye batusabye. Thank you very much. Ali egenda tebabaawo kwerekera Obulungi mwagala mirembe basinge oteeka mwebake wali kigenda babo twakubisa aizi omusajja gwe tuli naye yasoma asobola alwana tewali ebyaye bifo byonna bye mwalabye mwalondeemu kino kino ekifo tekitumala wandi tugambye ekivulu kya nnaku 3 Friday, Saturday, Sunday tune tukola ekivulu mulundi gumu tugenda kyusaamu oba tugenda Namboole oba tugenda Busaabala wanga kafunda kano kabuleke at least kale batukolere fevemu mutukolere fevemu olunaku lwa Ntebe Road oluguudo basooke balusibe enkya ekivulu katukikyuse kifuke street jam kubanga kakati bannange geteereeta n'ekibanda waffe ali Skin nze nayimirirawo from day one kuva lwe yalanga nenyimirirawo kubanga nze kyali wange bambi so neŋŋamba ngenda yimirirawo ne rasta so mwebale bannayuganda kubanga ekiri wano kamwokya wasigala yaani muganda wange nze kasito ndabyewo n'abaana abalala bajja ati saagala kumanya ani agenda osigala ekamwokya kyobumanya abaana bagala kibanda waffe. True or false twawulidde nti president yakubyemu stampo nti agenda labikako ku Freedom City tanayogera kyomanya Abannayuganda mwana bagala alien abaana bamwagala era nga tuyimiridde ate temweraliikira badde bagamba mbu simanyi abaana ba ghetto abayaye mumanyi gye batuula bali eri mu parliament bakubya amasuuti abaana ba ghetto olw'okuba embeera mbi balaba tebalina kyakwambala babasiiga ekifaananyi ekibi nze nali nti abaana ba ghetto nange kenyini nambatya nnyo naye kuba lwe nabayingiramu baana bampisa bawuliriza ne bagezaako okubasiiga ekifaananyi so ali eyo ng'otidde jangu naawe okakase. What makes Alien special okusinziira omukwano gwe bamulaze olunaku lw'ejjo mu kibuga n'ennamba emu yakyuse ebadde ewagira omukulu gwe bayita Pius ki kimumaking ow'enjawulo ne guno omukwano omungi? Bannayuganda naawe kennyini basolokera ku makya ne bakwagala kati bo basazeewo baagala oyo
era Alien Skin yansabye tugambe president nti ye kakwasaganye byeyo waggulu wansi eno mu music abasobola wanji yes yangambye ino wansi mbesobolera ninga sabula so Abannayuganda bo basazeewo bamanyi Bannayuganda nebo batoyina music basobolokera ku macha ne bakwagala era ne baga atukonyeemo ono yiwaffe oshegera so basazeewo so emabega ko mbadde mu kaya nga mugamba Bobi Wine mwetaaga ku stage temukyamwetaaga ono akimala era Bobi Wine ng'omuyimbi kati ate ali gundi ndala nnyo mbadde saba tetumwogera nako kubanga ali ku nsonga za ggwanga kati wansi ate yeetaaga yamukiikirira kati kibanda waali nkabikwasaganye yaman Bobia yo banga lino byonna gete badde abamu beteekako obukulembeze nti anze mukulembeze wa geto buchamani naye n'abweyita bangi babwetumbi tugambe nti Alien Skin kati omubanda gwe yakwasiza fulaga boy ono ye yawambye munange naye asooka n'alaba mani genda okulaba nga bantu balina gwe baagala zinabaddewo nanabaddewo ku mmotoka neŋŋamba kiki kino naaludde kiraba mwana oyo mulinde Bobi yanga wotulide Alien Skin ne Bobi engeri gy'omumanyiimu sogera ku kyalo gy'aku Bobi biki by'oyinza ogamba muno babifaanaganya munange bingi ebisinga babifaanagana ekukyenda byemu bwenga byolaba nga gwe atambuddeko nabo bombi ku gaali zaabwe bw'otunuulira Alien Skin gwe nga gwe wamawulire ng'omubuuza ebibuuzo soka olaba enyanukula ye y'ebibuuzo ayanukula atya musajja mugezi nnyo so Alien Skin ye agenda banange agenda kikuba era musabba lumu omusajja yakugambako n'akugamba nti ti Bobi Wine ne bw'omugamba nti stopies era agenda vaayo ba Bobi Wine abalala kati eyo Bobi Wine yazze ono ye naye mujja muwulira boy nga twatambuddeko ne tutuukaawo sebo naye bakuba n'amasasi basirikale nga baagala kugoba abantu nga balaba abantu tebaagala kukola ki kuzikiza balemedde ensonga nti omwami oli ow'embalabe yakola effujjo okuba otya omuntu sayina bakwingira mu konsati eno kigambo ekituufu nali nkomuddemu olw'ebizibu byafudeko kyanyiiza nnyo neŋŋamba kanfulukuke mu kutyodde nali ensonga lwaki nanyigidde mu konsati eno lwakunyooma saagala muntu anyooma omukulu yategese ekivumu kimu kiri yatugambye oli musajja mubi nnyo 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 kuba nti ye vayisiwo naye wafudde ku ndagaano yammwe gye mwateesa nga te yakuleeta mu kintu n'osalawo otegeka ekivulu ekimulwanisa wali okirabyeko jjajja okuzaala omwana okuzaala jjajjaawe akusomesa okusa amagi osobola okuyinza jjajjaawe okusejji kisoboka ofuna bulungi twabakubiza kibayita mwongo kino kigenda kuteekawa Abitex Promotion ne Alien Skin ng'omuyimbi okukola likodi okulangira ekivulu mu nnaku nnyanga ne bakasangwawo badde tebakikolanga ekigambo ekituufu buli lwolulira ekintu nti Abitex Promotion ali mu mabega w'ekintu kuba batutiisiza ne batugamba eno saddaaka suubira ensasagge ga Abitex ali mabega w'ekintu ate bwe twogerera omwana ono aliko omuzimu ogumuliko ate omuzimu ogumuliko wa muntu ataaliwo atanaba kufa ebyewuunyo bigenda okubeera mu mwana ono Mama Fina yagambye asooka agende wuwe amuteekeko emizimu Mama Fina yaani kolo agenda okutegeera ne Mama Fina ebintu ebyafuuse kubanga ali ku sayidi etagenda kubeera mu bantu ensi yonna alina kooti y'abantu esaza omusango nti tulina kubeera wano public holiday kati Mama Fina onyumya biki ngudde ku TV banange yoyo mukulu kategeka bigulu twetize paraso federation lwegenda okugenda mu maaso oba okugikubamu ebituli oba obutaddamu kugyesiga federation keegeza neegaana okuyimbirako omwana ono gwe bayita Alien Skin ekimenke Eddie Kenzo oli mukulembeze ndi mukulembeze naye ekibiina kyange kirimu aba NUP kirimu aba DP n'aba NRM bayisi wange wa NRM naye waliyo abayimbi abatakkiririza mu gavumenti eno esinaba kulaba federation Eddie Kenzo olina okubeera omwegendereza kubalansinga ensonga ze era tulinze abantu bonna shibba tulinze palaso ye kenyini nyini palaso nakitegeddeko engeri gyatagenda nnyo kubeera bizeeri agenda kusooka wanayimbe kubanga yakola ensobi ezi abawuliriza mu abalengera ndoza mutuulidde mumpulirizeeko manyi
balamu yagenda n'avayo n'aŋŋamba President tangaza eggwanga ekigambo ekituufu omusajja gwe bayita Palaso ne balamu tutunule eno bwe leero gutali musango yakoze ekintu nga pulezidenti nemugamba genda kulangira genda kubeera emabega wa sheeno tugenda girangira ennaku ttaano era twagala kuteekawo ekyafaayo nemugamba nti nambuuza ogenda kulanga muyimbi ki saamumugamba kubanga byasinga olugambo n'enkwe n'okugeya balamubalugaali kaakati nali ngisazizaamu nga tegenda kubeerawo nayinza obulamu bwange saagala muntu mugagganyigiriza mwavu saagala muntu yenna akozesa amaanyi gaalina oba amaanyi okunyigiriza omunafu oluyi Palaso lwe yakuba Alien Skin nali ku buliri nempulira obusungu nga nzijjudde nisimye nze nali sirinnya nginoonya kuba mbadde ng'omuyimbi mbadde sinasinayenga onejjawo enkola kiyigera konsati eno neŋŋamba kanjiteeke mu kooti y'abantu era bwe nateekayo posita abantu ne balaga nti nabo ekikolwa kya Palaso kyeyakola obujoozijozi obwo bw'abakamiliyoni bwe bakola obukaaba obujoozi bwabwe obukumanyira abantu n'okukola obubadde obw'ekijega ng'atamala kunafuya muntu okukola nga gweyagala ekyo kibeere waggulu yamaliriza olwo luyi Palaso mu kaliya ye mu by'okuyimba alina kukyewunya kyeyakola ekyokukuba omuyimbi n'okuba omuntu munno kya bujoozi nnyo era Palaso omusajja gwe bayita Irene Skin wadde abadde alina amaanyi oluyi lwa Palaso tetujja kulusanyukira kubanga ekigendererwa kye tekyali kyakufuula Irene Skin ow'amaanyi yamukuba mukakkanya era omwana ono okumanya alina amagezi nga kyampeddeko feva yagaana okukola ensi eno era kyali esuubira agenda muddiza era abakumukoonako singa essaawa zino atambula ne drip ku mukono Palaso singa essaawa zino atambula ne drip ku mukono Irene Skin abakumukoonako ati naye Mukama engeri gyali nti ayogerera ku bantu be abalangibwa obwemako mwogerako n'atamuddiza era kooti y'abantu nesaba omusango gwogenda okulaba olunaku olw'enkya tufudde musita wano olunaku lwajjo kyenjagala okugamba essaawa zino eno konsati tutula federation enamba mwendinga pulezidenti bayogera tewaliwo n'omu asobola kuwakanya heti event eyakoze ku byensimbi ema promotions yakola ku gulawundi mu nteekateeka jime naye ali omu mu nteekateeka Broadway promotions naye mwali omwami gwe bayita Bajjo Alphonse bwe twamusindise waggulu wali ku luleereetu era ensonga azitembeeta bulungi nnyo nawe mukiraba kino ekivulu kirina bapromota abakiri emabega olw'ensonga tetwagala muntu anyigirizibwa federation yonna yonna egaanye okubeereramu omwana federation bw'obanga ozze nga olina ekigendererwa ekirungi eri music industry olina okubeera bonna nosupportinga abayimbi naye bwe twogerera federation teri mabega wa Irene Skin